nnyo mu Baganda Nkobazambogo ate atukubiriza. Neyanza soogumpereddwa balamusiza basomesa bannange erinnya Nantale Polimpola ya Polimpola. Ndi musomesa w'olulimi Luganda mwaka gwange ogwokubiri, subject combinations nkola ebyafaayo awamu n'Oluganda, ebyafaayo ye history. Ekindeese olwaleero maaso gammwe okwogera ku nnyambala ku ssettendekero. Omulamwa guno tegukwata ku basomesa bakyala bokka wabula n'abasomesa abaami, wabula si n'abasomesa ab'omwaka ogusooka bokka wabula n'ab'emyaka emirala egyeyongerayo. Ennyambala kigenda otandikirako katandikire ku baana ab'obulenzi oba abasomesa abalenzi. Tetulina okwegendereza mu yunivasite kati ffe ng'abasomesa, omusomesa teyeeyisanga omuntu akokamutendala, ekyo mulina okimanyi. Social worker tabiheevinganga omusomesa. Omusomesa olina okubeera omuntu ow'enjawulo. Waffe naddala tukimanyi mukyanga gwe yunivasite post education yesinga okumanywa wano enjawulo. Kati era olina okubeera ow'enjawulo ennyo ew'empilo ki mukyanga ogw'omusomesa. Ekisooka abaana ab'obulenzi ennyambala yammwe tutandikire ku ngatto. Era niwenyogerera wano abasinga mwambadde Crocs, Bakube. Nalongo bakube. eziri decent ku musomesa zingato zitambula zigenda out. Mwena mumanyi pushing shoes ku balenzi, naye waliwo engato eziri decent. Amafesi tetugikutte. Very smart. Waliwo engato ng'ono omwami z'ayambadde zingato ziri decent koye nkubiriza abaana ab'obulenzi tokola era n'ojjira mu Crocs ku campus, kubanga mu lecture awo kasooka otunula obubi bonna bonna gy'ogenda okuyita bagenda kukwata omufaananyi ogenda trendinga ku TikTok munnange nti nookola ki oyambala Crocs ate okijja okubeera ekibi nti oli musomesa ate ng'okola Luganda. Okitegeera kati abaana ab'obulenzi n'abawala abamu bambala Crocs naye ekyo mukiddeko temuddamu kwambala Crocs. Ekirala essaati, omwana omulenzi tokkirizibwa kwambala saati esala mikono ng'ojja mu lecture room. Sina mu lecture wo kano toze mu lecture room naye ng'oze ku campus tojja ng'oyambadde essaati ekola ki eraga mikono kale etaliiko mikono eraga bibegabega we bati. Ekyo kigenda ne ku baana ab'obuwala mwagala nnyo okwambala crop top, ebyo tebikkirizibwa mu lecture room. Nekiri gy'oli ogamba nti no tobuulirirwa oba togambwako n'okola kinakyama esesira n'omusoma. Ekirala ebinu oba shorts ku baana ab'obulenzi n'abawala, ebyo tebikkirizibwa mu lecture room. Sina mu lecture room oba n'ogamba nti nozijja ku campus era tokkirizibwa byambala. Ebyambalire posterior oba ogenda mu outings oba obyambalire. Ekirala ziyise ku baana ab'obuwala okwambala engoye nnyimpi. Ndi mukyala muwanvu kale sigamba nti nsinyambala engoma ku bibere sikyambalangako seewanyiza. Era okwebala olwalukoma wano tukangusibaga lukawansi lwalukoma wano era amadiisenti nga sifunako naye osanga sisakabadde akakoye kakomere atambula yesikasika azze mu lecture bananga ogenda agenda ku somero gy'ogenda osomesa nga gweka akola ki alaliko obubiri mu area gy'oliire nga gwala olina okukakasa ogenda kitambula ogenda yitawali ogende nga wesikasika bera natobitegeeraye kati so tulina okwetegereza bulungi ebikyala. Kinyogereko ekirala photos zo tezikirizibwa ogenda soma wekakoze ebikyala wekaweka then tight pants empale zikwate
Was it necessary?